TV nkwaniriza kana kaseera ka program Sibyangu mutukukyaliza abantu ab'enjawulo abayita mu bulumi obw'enjawulo oba oli n'abaweddemu essuubi ng'ekigendererwa kyaffe twagala gwe munnaffe atulaba obeere nga obazzaamu essuubi mu ngeri yonna esoboka osobola ku buyambi osobola ku magezi osobola ku mirimu kusinziira oli obutavubwe ate we buli nkubuuzako nti osiibye otya olunaku lutambudde lutya nkwebaza gwe munaffe akedde n'obaako kyokola n'osiba nga olina kyokola mu ngeri emu oba endala programu eno ttiimu yange tubebaza nnyo mwebale okubaako kyomukwe kati nene n'essaawa eya Sibyangu mutukyaliza abantu abo abakaluubiriddwa obulamu nkyaiddeko omwami gwayita Mwanje Charles alina emboozi empanvu nnyo gwatulaba berako omulabe tulabe we tusobola okumukwata tubeere nga tetusobola okukyusa obulamu bwe ngambe programu ene bawa buli lwa mukaaga ssaawa emu paka ssaawa 2 n'eddiwambu lwa mukaaga ssaawa 5 paka ssaawa mukaaga gwagisubiddwa ku TV ku social media platforms ebaayo Facebook tuliko ABS TV Kawala genda otekemu ojalawa programu zonna ate era ne ku YouTube we tuli ABS TV official page teekayo programu zonna ozirabe abantu abo beetaaga ate okusindikibwamu oba okuyambibwamu Instagram gye tuli Twitter era ABS TV Kawala beerayo munaye ng'ofuna ensonga z'abantu bano twetaaga obuyambi bwo mu bigambo obuyambi bwo mu bikolwa tubeere nga tusobola okujja abantu bano mu mbeera embi njala tugendeko ow'omukulu ono Mr. Mwanje tuwulire olugendo lw'obulamu anyigiriziddwawa gwe nno munaffe wono osinziira ate obeeko w'omukwata okyusa obulamu bwe tovaawo. Yes, tusinkanya omugenyi waffe olunaku lwaliro ku program Sibyangu njagala tutegeere obulamu bwe nga ye kiki kyayitamu kuba ndabaga programu eno okusinga tunulira abantu abo abayita mu mbeera enyigiriza ate ffe mwabale abalaba ne musobola okuba nga mutuyambako okuba nti nno ate tugibajjamu ono mugenyi olunaku lwaliro ye mwami Mwanje Charles njagala tutegeere obulamu bwa Mwanje Charles kiki ekyamutuukako lwaki alabika bw'ati kyasobola mu kifo ekifaanaganako bwekito kiki kyabamu mu bulamu bwe tusobola okuba nga tutegeera kiki kyalimu tusobola okumanya kiki tusobola okuzzaako naye okumufuula omusanyufu sansa okulaba ku programu Sibyangu. Amina nyabo tafanze ngenda kukwatira obulamu bwa amanya gange matuufu bampita Mwanje Charles nga nava Kawempe topiko ground ze Kawempe ku 5 nenzija inokola naye ebyemirimu binkyankanako ebyemirimu nga nkola sinatwanyi nga ndi mulwadde nga sinakutegeera like bwali okola okuva mu buto babazaala wawe mu banza akayunga Bugerere nakulira okula okwanga nfa mu kibebi paka nga bwendi wano bwenti nakulira Kawempe nakulira naye nga utakafa gye batuzaala Kayunga Bugerere ogatali nazigo eyo mkyalo egyo byamayinja eyo tubeera gye batuzira yaddala ekikoba nteeka singa mba nvudde mulamu bw'ensi eno eyo gye mbeera. Maama tata bali luddawa? Tata wange yanfaako dda nga ndi mu P6 kibiina kya mukaaga primary y'omukaaga mama wange ye yakyaliwo naye simufuna yabyagimukala okusinkira Kampala kati awo nze sinafuna kuseesa eri mbwa mulabe ntya oba ki esimu takwata oba talina kati awo gyali wala nnyo nze ndi ensi embonyabonyeze eno nga bwendi. Babazaala abaana bameka? Batuzaala abaana 8 ewa maama eno ewa taata tuli abaana 2 taata wange anza yaddala ku nsi abaana aba nakintu nange nze nzira ku nakintu yali Bugerere eri Kayunga Bugerere yasigalayo yalima ku ttaka wali yaliye yakuuma wali eri kati ffe nze nzuba mwoyo nemuva olwama nga nzaala yoona ali Kawempe ate nze ono taata nze mama nga yanzala wala bali si woyo mwoyo omusajja aliyo dali aliyo oyo kati yafumbirwa wala nga tata nga mazobe wafi wamalujaza tata wange ng'avuddeyo n'agenda eri n'akola ki n'afumbirwa wala n'azaba bali abaana 7 nze ndi wa 8 nze fasiboni wabali abaana bonna nze fasiboni waabwe kati osoma kyenkana ki nakuma HSC paka institution ya MBI na KBS Institute
nakola structural engineering HSC namalako nifuna second grade safuna first grade and second grade ninga first super second grade super no genda Makerere kwe mu BI wali nensomera eyo ngekyali MBI wali eni nensomera eyo ati bwe nvayo ningenda ko ninakawa abo enve nakawa awo nga maze course awo ndeko kweya yebbali emirimu gye nasomera eyo ngapa ngenda no sokola wakalimu nikakola nikamaliza ate ngakingwa maniko social engineering kati ngozima uplifting amemba ngago structures memba ngago ngasobola uplifting columns pen windows ateva glass fitting exercises and tiles tile fixings and regarding wall designing and textures and regarding affairs of compound designing I'm there I found the category kakati kiki ekyabaawo kuba nti okusoma bwatu oli mu mbeera bweki ekyabaawo kati ati fase ekyali okusooka gye nali nkolera eyo edduka balisengulawo ne bazimba kalina endala empya business badivided in two parts ndango nagenze noli ate agenze tolina kiwotandikira bwokikola gona kimba tengende woono nkole ekyo nkoleko woono ate nkoleko ne woono nzire eno kakati nze nempya nga tinemesebwamu awo nga byokukola byistambuli byonna bikuki biganye kakati nenkola ki nenzijene oyekawaala ngolwani nvudde kawempe nze kawaala nako kukola nga neyamu ate obwekawaala nga bunjekulire kawaala ate ukima amazzi ku kyalo lwaki wakola tenga olina biri byewasoma lwaki twagenda maaso nakola ati bikola biri obifuna nayo bigira profession na ogenzi nga companies okolera za bay company nenga companies zo zenyini nazo zina bakozi abazo kakati nenfunako siyasikeesa awala na akalimu nenkakola ekagwa nenge yankozesezza yankosensobye eyo nali nokulanga nemno mukatula byeri bwenti omuntu yankosa omulimu nengokola enagulu ku state negugwa nagenda Nairobi enagulu ku state nagenda ejindi Nairobi nyuma natyo okuzimala kati edduka yali nkolako liri ekunyumiriza yakolamu plumbing ebyalaji ebyaki byonna eyo edduka libaga limmanja sente nsasula edduka eryo kwanza nsigenga nkyakola nga sezina kapasi sasula pasazinaawo ziwolaga nga te haja ngamba yayaga sente zemukolerewo kakati olwo bwe yagende Nairobi teyadda nti yina amaka alina omukazi Nairobi alina business ezitambula fene tusiranirawa ene Kampala kakati kagina ngamba okudde wange okukola sookoza swe sente zange ziri kati 3 n'ekitundu oddemu okole eno kanejja nga nkyesonyiwa nenzija ku masomero wakolanga walinga osikola kiri walinga tosasula ate nga walinga okola abisere nali ndi mulodi nange nali mbeera akawempe iri ng'ine wange akawempe ng'era gyembeera lunajja oluvannyuma najja kukolera ssomero waneeno nava ku ssomero liri kyengamba ng'edduka limaze okulema okusasula sente ziri ziwakolanga ng'oli mu dduka wazittekanga olwaki walinga tozisasulamu mabanja alaza pasitetingamu ebizibu byange nalitaga personally yabikola banga azanyambanga okulabya family yange omwana okubaawo n'abakazi abalala banga nalina mukazi babiri nga nina oli n'ono walinaani naani nalina nalutu haliyeti nga nanona gweninga nsula waneeno nakintu magweti nareso magweti enyo ebisebe nali loodi nali nkyabiri bulungi naye mbeera niga nenkyukakyukako nebikyankana kunu tebanjagala banja lyabwe areas circumferences nalinga ntambuliramu okukoleramu area ezo those circumferences were netting me that is there how can what call him to come and pay us of which now I failed to settle in such areas of Nakasero where I used to stay and work from. So those shops they always know me very well. Come work, come this way. So I fed up with such circumstances. You're getting Uganda because I put together and another point actually akati nenfuna omulimu omulala good times in fact school kawala wali eri nali kirina naye nga tebwakina muwa structural engineering nabo ng'okufuna material n'ozimba n'okola emirimu gy'abaga n'ogimaliriza bulungi nnyo kati bakutuma ng'olina kubanga faithful nakibadde n'okikola maidali nekiggwa naye buzibu bwagwawo era nagala nenfunamu obulwadde nga seetegere obulwadde bukamunguuza kubira ku bizimbi waggulu kyasobola kulinnya kalina ennyumba ezawansi nazo tezabika kati ng'emirimu kyo gifusa emirimu aye mujekwaja gyakuzimba bulwadde kyo bwafu nafuna kamunguuze yazijiranga nafuna musujja nebwajja kamunguuze najjirako
nempera okusanyalala nenzimba n'emikolo gyonna myeru nga bwe giri wano mugirengera gyonna myeru nnyo gyonna emikolo gyonna myeru gigi tuli musaayi ebigere byazimba dda byonna kati sikyasobola kukola kati mbeera mu nnyumba neebaka ekyemisana nomba bulombi ngenda eyo nenunya mu mawoteeri nenfuna kyendyako eyo abafise leftovers n'olya ebyo n'obaawo sigwe kulya emmere nga oli omuntu mufumbo bwabeera obanga omuntu ategeera mbona emmere nje buzimu katale ngenda kufumba wakanje nedda wabula yaki yakweya mu woteeri abyaleseewo ku suwaani n'okuwona byaleseewo ku suwaani n'obeera awo otyo oyinza okutambula obulamu bw'ensi eno naye nga wali ebintu nga byagaanye era bikyagaanye ensi yakweya bweyiya n'embira gyensulamu yonkyamu ddala teyagaza mu bantu ba bulijjo sokaga muntu nombeera wano sokamulaga muntu mbeera mu kitu bwe kiti kubanga byonna byonna ennyumba ttaka jjereere mufaiso gyaggwako dda engoye si ayina ndi wansi nga buli kyonna kiri down for kyampisako bubi nnyo era am crying for assistance zasobola okuntaasanawa ku mukono kasampona obulwadde gyasobola okukola natali awo atali ekyo sisobola mbeera bweti kubanga tinkola okuyaba amakombo g'abantu sikyakola mbeera bafunyuba nebase emmere yonna tesikyakwasa mugundi ampeeyo okujjako amakombo g'abantu gembandi ligabalese ku masowaani ate neva ku ekyo engoye zikyalina nga bwendi wano bwenti bwe nakula bwendi era engoye zino zenina zino bakebera ngo nabulwadde kyobukumi wagerako omuntu mulwadde nga nina high blood pressure ne bakivaako ekyo ne bankebera obulwadde nga enyingo musayisiina wadde wana ate guli awo kati bangamba ate olina pressure biki ate awo nengamba wali kati nayisaleko entambula zange n'okulya byendi amasavu sikyagalidde kati kamberewo ate endwadde zazijidde endala zakulwala misujja bwe kiseera misujja kuzimba amagulu kuzimba ngalo gamba ndi awo gafula mukama yakyayambiye mukama ya katonda yekkono yanyimirizaawo kati bakebera ku HIV ebanka ku HIV ndi negative naye ebbanga liyiseewokko eriyiseewo kati myaka nga 6 nabekake bukyanga ngenda ku HIV test onongambidde nti bakebera high blood pressure ne bakebera HIV abandi bankeberera nenkyabirinawo nkyabirwadde ebyo kati ate awo nembanga ateredde nenzeeyo okukola emirimu genda okweyiya bwentyo okukola emirimu nenzirayo okukola ate nimala nenzira muni obadde ne bunzigira kati bingwira nemanga kamunguza ankala nnyo kusanyalala saswa kulinya kalina okukola waggulu mbukole wali eri sikyalina kapasite erinyawo esinga okunuma kuba muno mbeera omulwadde bwendi nga bwendi mu bulamu bwonna bwendi mu buno bwonna nga sina facility assistance yonna health wise ndi mu bukyamu nimumbeera mbi era bwebiseefaako obulamu bwange funa mu dokita nyamba oba facilitation yonna nga yamulembe ndireke mutabulako na mwaka guno isubi nga likuweddemu andi mpulira sina assistance n'emu ate nga bijanye obulamu bwagala nesina health facilitation sirinaawo ekirala kusulanga busula njala lunaku kusula kusiiba njala nobeera nga oyasawasala mu nnyumba otambula watolina ki zakulya wasawasala mu nnyumba ate oba oyayoyo oba olya twabawo kyakulya ennyumba ebanjerere nawe oli mwerere emmere tewali ngaobuuka bukutambulako bugenda bukomawo obukukuta ggwe njala okyaba kati awo nensoberwa ennyumba temulimu kantu ebintu byalinyawo omukazi ebimu yagenda nabyo era byasigala ebyo kaweepe nze najja kulomba naye kufunayo akalimu nenkafuna ate nekaggwawo nelwaki omukyala yakulekawo ate mu mbeera bweti lwaki yakulekawo oba nekyowamukola kubanga omukyala munayo ekanjogereko ku ekyo ekyomukyala okugenda akyaliwo kiti enfuna ali ekendedde financial ability nga sirina capacity emulabirira bulungi waka kati nga baŋŋambe muno okufuna amatwe ga kati owokubiyoli oyo alina capacity ye oyo asobola yerabirira n'abaana babalabirira oyo otasinako mutawaana nina abaana basatu abalenzi 2 omuwala omu ono wena omukyala abeera wano ono gwe nenganziswa naye wano yazaala omwana nga omuwala gwe nnina ate oli yazaala abaana abalenzi 2 benazaala benasookerako abakulu abo benina abo ono yazaala muwala yekka n'afuna advantage ye n'afuna basale n'atwaleka bwe junior school oba oli mukulu we nanyi isomero namuwa basale asomere engeri ekyabala nobeera kyongo kyoweseeko mbanga ekyo nkiweseeko obanga toli alabya babe nono naye ali eri abamu nga bijenja babalya nebabeera yeeyo ate ffe saliyo okyaba ate bya site byagatta bugasi kulya paani biki buberenge mbuwebake
kati awo nemba nga ate nawuka kuya abaana wewukako nebyokusoma education facilitation eri okusoma oli asasula school fees ate eno this side ate mukulu woono naye mwanji wabanga abakyala bakuyambeko ku baana gwe omuntu omu neweremererwa obulamu mukwano ate nkola ngame kyayi mulwadde ngame kabumuguza nzita enyingo ndwadde zonna nasanyala dda siyaswa gulinya kazi nazaniswa kukola njalikoze sikyalina kapasite eryambo egikola wabula mbulamu okujjanja pese facilitation mataka mu ddwaliro mpone ebirwadde binnuma bwe bikendeerako nga nfunye ku gaasa akola nsobola okukola emirimu ngikola njagala ngate ngikole mu budde ginyirire gitambule bulungi. Alright, for now ezensonga za omwami mwanje naye nga byo omwami mwanje Charles naye nga byo nabaganira program Sibyangu mutukyaliza abantu ab'embeera ezo n'endala nga bw'ozuulira gwe munaffe ali eyo ng'oli mu mbeera nga eya mwanje oba n'okusukkawo eno program fe tukwaniriza nobeera ng'oyanjulirawo ensonga zo njala tuwummulemu tukyalina emboozi nnyingi na bingi ebyokumanya ku mwami ono mwanje wabula tovaawo tukyakuweereza.